live nz'omumbeja mazija weriyanga nkoze ne Rosette Kalungi kuraba naffe abakozesa obubonero. Omunyo gwaleero tugutandikidde mu kibuga Kampala anti omusasi waffe asobodde okutuukayo era tukuleetedde embeera bweri mu kibuga Kampala abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwe bazze okuba nga beetegekera Ssekukkulu. Ekibadde mu kibuga Kampala olunaku olwaleero kyaludde okubaawo Nnamungi w'omuntu avudde bule n'ebweya bwe yeeyiye mu kibuga okugula ebya Christmas. Abasuubuzi abatunda ebintu eby'enjawulo okuva mu buli kitundu kya Kampala tebalutumidde mwana. Ku Sebaana Road obadde tolina w'oyisa kigere ng'abatambuza ebigere n'abatembeeyi baluwambye era obadde olina okubeera omwegendereza kubanga n'abasala ensawo babadde ku mugano nga gwanswa. Namirembe Road yo efuuse katale buli kimu kibaddewo nga n'ababadde mu wino badduseyo ne badda wano ne maali yaabwe yonna. Wano ne mwana muwala Namuddu teyalutumidde mwana olwawumudde ogenda mu P3 abaddewo ng'akakkalabya ne mukadde we. Abatunda ennyaanya nakati n'emicyungwa nabo babaddewo okufuna ku za Christmas era gubadde mudido. Mama Sharwa atunda obutungulu ne carrot naye yasazeewo okujja n'omwana we nga talina gwamulekera anti alina okuyoola ku za Christmas. Tubadde tukyali awo ne zireeta mulife omutembeeyi afubutuse ku Entebbe Road nga bamutemezaako nti ku Namirembe Road kyakutte dda. Abatunda empale z'abasajja olunaku olwaleero babadde batunda omutwalo gumu n'ekitundu era bagamba bo olunaku terubasaze yadde n'akatono. Kakongere omukwano bamale banyume empale empya zizo twazirese mama tata jangu wangulire bakole kumusitulu ebeeyi empale tuzitwala bulungi twagala abasajja bambale bagende banyume bo abatunda engatto nga bakulembeddwa mu mayanja Dan bagamba newankubadde abantu babadde bangi mu kibuga Kampala naye bo tebibatambulidde bulungi n'akatono. Kulisimansi eno ekyamazima tebadde nnungi abansuubuzi bajja katini abasinga bajja n'obalaba nga bangi naye nga tebagula. Yali agula ebintu ebingi eby'emitwalo 5 ajja n'akuwa emitwalo 1 n'akuwa 2 n'akuwa 10 kale mbufunze ekyamazima embeera tebadde nnungi. Ono asabye gavumenti ekole ku nsonga ezinyigiriza abatembeeyi. Kubanga abatembeeyi abo yali agenda n'ateekawo okugulu kumu n'ajja n'anoona akwokubiri n'ateekawo peya 2 n'ajja n'agulubirako mu bufunze. Abatembeeyi abo nabo batukosezza nnyo omwaka guno era tusaba gavumenti nakyo ekirowoozeemu eyongere engeri gy'esobola okukikwatamu. Abatambuza abantu naddala ba bodaboda bakyakaaba kubanga abantu abasinga batambuza bigere nga bwe balambuludde. Embeera mbi nnyo olaba nasudde akakomando dukeeki ne soda mu kibuga temuli sente. Bya Wamala Joshua, Salt TV, Omunyo.